know he was rented out. Era manyi Dani yakola ki? Nyenga ne Dani naye tamula tebabinonooza katamanyi na kyakolawo. Ne byabagambye bya Airbnb bifu tabeerangako ku Airbnb awo. Yali nnyumba yagirimu ng'erimu kifulu kwa ye. N'ebigundi bya muka nabasangamu bireeso ebivu buli kimu kyali kivu. Ngamba banange omuntu omulamu obeera otya wano. Like there would never be an Airbnb. The other house I hope we get a picture of that place. Landlord yakubadde alamu. Landlord walaba snap yo nakuba alamu e Kampala. Kati nyumba mwaji. Teyakuba bali bamugamba lwaki tewatwadde kuki? Kusente watunze nyumba. Okitegedde kintu ekyo. Kuba bali ba Luganda bagamba yiba ninga sinnakola ki? Sinatunda nyumba. In fact, he didn't even want to sell. Yata agala tundawo. Oli yali alina bibye byengendo tujja. So ayita muba Zari neighbor jukira Zari ate naye bayibina kufa mate Zari yadira wano. Zari ankubira ekiro ekyo. You can talk to Zari. Okay. Washitegeera. Because now this guy yetaga kugubanga mularo yo guy Dan. Olunaku olw'eggulo nakuwadde version ya Dan Flavor ku nsonga ze ne Lydia Jasmine olutawo lwabaluseewo. Ekyatukoze obulungi nagambidde mu story yange y'olunaku olw'eggulo nti tetusobola wuliriza gwa kalenzi nga tetuwuliriza gwa kawala. Twasoose wuliriza nsonga za Dan Flavor n'ayogera byonna byasobodde okubeera nga ayogera. Lydia Jasmine naye avuddeyo okubeera nga respondinga. However, tebikwatagana. Okusinziira ku Dan Flavor byatubuulidde ne Lydia Jasmine byatubuulidde naddala ku nsonga z'ennyumba ye zaagamba muzaatuuka n'okusibya Dan Flavor paka mu kkomera. Lydia Jasmine ayogera birala ate nga ne Dan Flavor naye byatubuulidde birala. Ensonga zigenda zitya. Sooka owulire version actually sooka owulire version ya Lydia Jasmine then oluvannyuma nkutereko ebyolunaku olw'eggulo Dan Flavor ye byasobodde okubeera nga ayogera. Byonna wano ku SMX Media. Kankusabe kimu subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Omuwala oyo n'abawanuka Lydia Jasmine yanneeta myaka ensi n'empulira njagala nakwetta nengamba lwaki mbeera mu nsi bwe nedda nga ate teyali bw'atyo. What happened? Kuba yali wakabi najja gye ndi ng'omuntu like a friend I know n'amala nanneefuulira up to police up to prison. Lydia Jasmine eri ani? Lydia Jasmine n'abawanuka Lydia. Byonna mbiyinako ne papula byonna mbiyina. Time oyaga kunyumiza emboozi Faruko olina obudde. Annange. Oyo kankubuulire abantu babeera kyobola abantu mwana. The system eno mbi nnyo ate kye nagaye nti solution ya system okutereera kubeera mu buntu. Lydia tasobola kwerabira Bush. Fena tukimanyi. Bush ya making Lydia. Tuzoka tumaliriza akako. Akange wagenda otya mukomera. Kati akange it's funny. Nga bwomanyi Dani nze ndongo nali nagiwa muda space nga njiriba. Nze nga business zanza Airbnb nga kwe nadda. Nga hostinga. Kitegedde. Awo ensi oyantomeza omudde South Africa awo. Nenkomawo wano nentandika okukola Airbnb. Funa obusente nveeyo Kalungu nga ngwa mu kiyumba kyali awo olaba ewa Zari. Wane munyonyo. Olaba ngodde mulungu. Waliwo ekikuba ekidda ku Impala. Nkiraba. Gate emu 2 3 eyokusatu eriko n'akasiisira. Nga nannyini waayo ali eyo. Gaya ali eyo naye Fala ali eyo oba eyo Norway. Bano abali b'ebisiike. Nga boy nga ntuuka ndaba gundi awo ndaba bloka. Nga chali nga mpangisa nyumba yali yazika ng'erimu ensiko temuli muhiita amasanze gavaako. Nyumba nnungi ya box eriko ne flat waggulu. Nga bagimpangisa nga tuteesa bulungi kuba nali ndi mu Airbnb nga byenkola. Era ne mbyogera ne bakkiriza nti kisoke naye olina okukola renovation biki. Kuba yali mu position awalungi ne Speak Resort nga mbala target. Nti abantu sobola okufuna abantu okuva wa ku speak. Nenteeka milioni nga 3.5 okukola renovation. Ezitali counted for nga maze osasula emyezi 6. Kuba omusajja yagimpangisa kamu kitundu. Nensasula emyezi 6 kuliko n'ogwa security. Nampangisa nyumba ntaddemu zihiita, ntaddemu amasannyalaze, temwali mufumbiro. Nenzimbamu effumbiro. Nembeerawo business nga wamanyi nesooka nekwata bwawo. Nentandika okufuna abaclient nga ngenda Entebbe ku airport. Nga bandeetera nga basulawo. Mu kusooka rent nenkwata namu. Nenga making sure landlord afuna sente ze. Kati mbandi awo
muba bloka benagamba nti mpangise nyumba Airbnb nga tebandetera n'abawanuka ngali mu benze ya white mpya je nawulidde Suleiman ayogerako oba nga benzi nga ajja nga parking alaba nyumba kwa nali nakola kopa nga bolaba ne waka nga nasimba ebimuli bulungi nga naterezaawo nga ngamba Dan enyumba eno gipangisa konzibu boso bulbera self contained buli kimu ekiri furnished fully nangamba naye olaba oti ate bwe tuteesa nompangise nojjamu ebintu nogimpangisa kozi nemugamba Lydia mugana nja kuseera ngamba tusobola okwogera nga tugeriziganya $2.5 buli mwezi nga manyi $2.5 nja kujjako akakadde kaani ka boss man kamu kitundu kwa boss nze nsigaza akaki akamu nga mugamba emyezi oba gyali 7 oba 8 alina gayi gwe yajja nayajja ne boyi kyekali boyfriend we nga bajja asasula sente kyenzijukira zaali miliyoni nga soka konfa 18 oba kirabika kuba toto zaali miliyoni 2 mwezi nga mpa sente soka nampakeza soka Lydia nga nyongere endala nga tukiriziganyiza like friends kubanga kati manju nali nnondirayo enkoko naye enkoko n'embuzi emanju nga nasalamu ekikomera side y'emanju naye nemugamba bwe manzi gyemu ebintu I didn't know he was rented out. Era manyi Dani yakola ki? Nyenga ne Dani naye tamula tibabinonooza katamanyi na kyakolawo. Ne byabagambye bya Airbnb bibifu tabeerangako ku Airbnb awo. Yali nyumba yagirimu ng'erimu kifulu kwa ye. N'ebigundi bya muka nabasangamu bireeso ebivu buli kimu kyali kivu. Ngamba banange omuntu omulamu obeera otya wano. Like there would never be an Airbnb. The other house I hope we get a picture of that place. I pray. Landlord yakubadde alamu. Landlord walaba sinapu yakuba alamu e Kampala. Kati nti nyumba mwaji. Teyakuba bali bamugamba lwaki tewatwadde kuki? Kusente watunze nyumba. Okitegedde kintu ekyo. Kuba bali ba Luganda bagamba yiba nenga sinnakola ki? Sinnatunda nyumba. In fact he didn't even want to sell. Yatagala tundawo. Oli yali alina bibye byengendo tujja. So ayita muba Zari neighbor we jukira Zari ate naye bayibina ko family ate Zari yaddirira wano Zari ankubira ekiro ekyo. You can talk to Zari. Okay. Okitegeera. Because now this guy yetaga kugubanga mularo yo guy Dan. I can't imagine how you bring a story like this one to light even. Zari ankubira. Angamba Lydia. Bangambye gwali mwene nyumba edagujukira eri wano. Nti ani yakugwiziza oba ani yakupangisiriza konze nga nategedde Zari yabere of course we were neighbors so we need to know each other you know it's even the first time I talked to Zari I think on phone. Okay. Nemugamba Dani Flavor nangamba ekichi Dani Flavor kwegamba nabo bali tebamulaba ndoza nnyo like that guy would that the other thing was not a house. Chenasanga. So he's like that guy that house belongs to a cousin of mine he's called Regan Abira Norway. Anti awonezimbuka envidi. Nengamba ogambi eki nangamba ye bakulimba babaguzizza kibale nti bakoze eki bakufeze munange nemuganya mbompe ku namba yani nangamba ya but is going to contact you. Sorry gana akola ki akubira awe byatandikira munange omusajja enyumba ye nga tamanyi nti nno yafuuka nga bweri first of all yali tagiraba bijirimu. And let me repeat myself, it was never an Airbnb. Kakati Dani Flavor manyi we yali afaanana bwe namusanga. He looked so bad, like so bad. That I don't think he even used to live there. I don't know, there's something nekati sichimanyi kye yali akola wao. He looked, even his woman gwe yalina that time oba yali mukazi oba kinalaba omuwala nga bonna it was so bad. So Regan nangamba naye tibamubeerangako kwegamba nabo tebamanya ne munnyonnyola nga bwe kiri olwo ndi mu miliyoni nga 4 plus ziwakamuwa kakati joking. Regan nangamba katijukira landlord aba landlord nangamba Lydia, first of all I'm not selling my property.
So you dealt with him, you have to deal with him. Byammwe sibikola ki? Sibirimu. Okuwa sente zo. He akobi sikola ki? Sibirimu. Situunda. Atenzi. I still want my monthly money. Kubanga gwe wayingidde njagala ki? Njagala sente. Landlord yagala sente ze. Yes. Okay. God willing, netutuuka ku ndagaano. Nembera nga muwaya akasente, netuwogera, nangamba, nemulemerako, I want to buy this. My intention wasn't to come and rent. I want to buy. Naberanga, nangamba, okay, we'll see, but I don't want to. Netulanga togera, at some point, netukwatagana naye. Oshitegeera. But I had to deal with Dan Flavor. How? First of all, number one, he went missing. We are money until onategedde. Yasoka nakulaba masimu ebyo byagane ompita motya bino byabadde diru byaffe bye byabagamba nze bwebo bibwendiko kubambu wasoka n'omukuba amaji namba ya n'omuvunja n'ofune namba ya landlord kati nze nkubulidde nga bwe kyali and it's the truth. Yes. Ochitegedde singa landlord munoonya wamu I didn't know anything. Nkubulidde how it came about. So he gets to know because I had to call him gamba Dani. In fact, I passed through my block. I ran jamukubira. Kuba ye yanto ne mugamba ontwala ote wantu wotomanyi but manyi real ownership of the property. This is your work which nangamba naye bambi he was taina chamanyi. Era namugamba ne Hassan ngabuli just nali sikiraba ngujya